jevuddeko emabega eri wonna tukuze poliisi nga kivumo ng'omwana akaaba bamuliisa poliisi sirika poliisi tekulya nga nti poliisi yafuuka kangabaana naye ensi bwegenze ekyuka olutambi lugenda lukyuka enzingulula poliisi kati tugirengera mu bantu osanga nga poliisi etuddeko awo n'abantu nga banyumyamu nga tebagidduse kino kyonna kivudde ku ki ebintu bigenze bikyuka bukyusi oba poliisi tekyatiisa yafuuka nte y'abato anti ente y'abato yebeera teruma ndi muzzukwa Kasujja omugeye kabye Israel n'olunaku olwaleero ntuuse na lipoota leero kasitazikoona ssawa 2 ez'akawungeezi omanya bumanya nti tugguse naago agabadde mu wiiki mwomanyira ebitambudde ebyali gye wali ssaako ne gy'otaali era nga tukuleetera abakugu mubaamu bannamawulire mubaamu abo bennyini ababa bakwatibwako ensonga eyo wamma ggwe n'osobola okubeera nga ogiggwe ennyalwe wiiki badde nsava nnyo sipiika bamufeffesse okuva ebuziizi poliisi ekyakola ogwayo ebitongole byonna ebikesi bikyakola ogwayo okulaba ng'ensonga eno bijeggusa wakati mu kulwanyisa obulyake obukenuzi ssaako n'enguzi ng'era bwe tuzze tukulaga byonna bikyagendera ddala mu maaso era poliisi bweneeba emaze okuvaayo n'alipoota eri conclusive ku nsonga eyo tujja kuba naffe tugikwanjulira naye nga bwe bityo bwe bitambudde ababaka balayidde bo balayidde okubeera nti bo bagenda kubeera banjawulo mu palamenti ye12 gavumenti ez'ebitundu nazo bwe zito zalayidde twalabye bakansala bameeya ne balod mayors nabo nga balayira mu bitundu ebyenjawulo nabo bwe batyo beetemye maganzi nga bagamba nti tugenda kukolera bantu tugenda kukola paka butassa moka butassa moyo essaawa eno ebibuuzo bibadde bingi nnyo bye mwebuuza ku kitongole ekikuuma ddembe ekya poliisi n'olunaku olwaleero ndi ne kabwejumbira kennyini Sekamwa owa poliisi police spokesperson ACP Kituuma Lusoke tuli naye mu studio za Promise TV kale n'ebibuuzo embadde nga mwebuuza agenda kubeera nga abyanukula afande oli butereevu sooka obuze ku mulabi waffe webale nnyo ndogo Kabuye njagala okutwala omukisa guno okulamusa abalabi ba TV yaffe n'okulamusa mwenna abantu ba bulijjo engeri gye tukwataganamu poliisi n'omuntu wa bulijjo. Yes. Omulabi waffe ayinza okwebuuza nti lwaki afande Lusoke mu mirimu gyonna yasala okugenda mu poliisi mbitongole byonna ebikuuma ddembe. Ekisooka omulimu gwa poliisi nali ngwagala because nga bwe mumanyi tebakaka muntu kuyingira kitongole. Ekirala ebisaanyizo nabyo nali mbiyina. Ekyokusatu n'omukisa nagwo gwali guzze so bintu bisatu opportunity okwagala kw'ekintu n'okuba n'ebisaanyizo ate sejjusa kubanga mulimu gw'omulungi nnyo gukuwa akaganya okusaavinga abantu bo. Bwe tutunuulira poliisi nti ekitongole kye weegomba okubeera nga okikola nga nange bwe neegomba amawulire nga ngamba nina okukola ku TV njagala nnyo amawulire enkola ki poliisi ezzenga evumaganyizibwa abantu poliisi olugirengera misinde akamotoka olukalengera nga kayitawo misinde nengeza okulaba wali wabweru bwe mupaakinze abo ne bavaayo ne batandika okuyimirira buli mwenge bano wafanda alagawa enkola eno eya community policing mugituusizza wera esaasaanye kwenkana ki mu bantu okubeera ng'ebukala mu bantu? Kantandikire wootandikidde wennyini yes kituufu kyo mu maaso eyo oba edda poliisi waliwo bwe yali eyina ekifaananyi ekitali kirungi nnyo mu maaso g'abantu. Kiva ku ki? Kiva ku history yaffe ng'eggwanga. Poliisi esooka yatandika nga akabinja abamatwale abafuzi b'amatwale. So nejja nga omulimu kubanga abantu abasinga abasomako history baali bamusibira mu bbwa. That was the truth. So nejja mu 1906 awo we yatandikira nejja ng'ekyuka era yali ekulembebwa bazungu. Awo nga tufuna independence nejja ng'ekyuka ng'edda mu mikono exactly. Then
era nesigala nga ekyalimu akantu ako mu until 1986 government ya NRM n'amagye ga NRA bwe gajja ne gakyusa government now ne police abamu ne baba affected naye revolution ya police awo wetandikira okutwala ekifaanani ekineneko batandika okurecruitinga abaana balina zi degree mu bungiko cadet courses ne bari kwegamba namba nayo neekula mu 1986 n'okudda mu maaso bwe tutandika n'okufuna community policing program ey'omugundu bulungi era tuzze tugizimba nga abantu tugezaako nnyo okukolawo particular arrangements okulaba nti tukwatagana nabo mu kukwasisa kw'amateeka n'okwogeraganya nabo so far bwe twogera surely ndaba enkolegana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo egenda ekula ate eri beta wakati mu mbeera eno nga mugezaako okusemberera abantu baga gye mukomye basemberera n'olugambo gye lukomye okubeera olungi ti poliisi muyina olugambo tivolaba abantu batya okubawa amawulire oli ajja n'akuwa eggulire lye bwagira nti gundi yaŋŋambye aba ali awo nga bimuleetedde ebizibu kino kiva ku ki ekyo kiva abantu konti tebakyabeesiga ate mu mbeera kati ekyo kiva ku mpisa ezimu eza ennyanya envundu mu poliisi ng'ebitongole ebirala byonna nayo ebeeramu n'ennyanya envundu omanyi omupoliisi oyo ogenda omurecruitinga omusanga ayina emyaka 18 naye eneeyisa ye obutafaali obuze bugizimba tebutandikira mu poliisi osanga ewaka bamuyinako bu question marks ku kyalo bamuyinako bu question marks ekintu kye twagala okutereeza mu kino abantu baleke okulooza nti empisa embi ez'omu poliisi obuzibu buba ku poliisi kwennyini ffe ogwaffe turecruitinga omuntu of course tumukolako kugamba tumunoonyerezaako kaninga omuntu yenna okuyingira poliisi tusooka tumunoonyerezaako ayina emisango gye yazza mu maaso awo ne tufunayo certificate of good kwegamba tumuyisa mu kasengejja ojja kusanganga akasengejja kalaga ku poliisi tayitangayo ku lwa misango minene naye ng'ojja kusanga nti engeri gy'abadde yeeyisaamu oba nga mu famire abba wano abakali naye nga kwegamba nga bikoma ku ki ku family level kati tuyina muntu muzibu nnyo bwe kijja mu controlling obusungu basomye bakiyita anger management obwetwaze you get it waliwo omuntu wosanga nga he's very rude very rough you get it naye ate teriyo kasengejja kapima muntu ayina busungu mujja maaso mukola ki mubulaba kati ffe tutegeera tutya tutegeera mu budde obwo bwe tutera okukwataganamu n'abantu era tugenda mu bantu only that oluusi abantu tebatwekozesa tebatweyambisa bulungi kubanga tuba twagala bwe tujja kisooka 1 mutubulire ebizibu ebikola ki ebibaluma 2 n'ebizibu bye muyina naffe era kyovola tugamba ffe kye mutatuloopedde ate nga tujja ewamu surely toyinza kukola ki era bwe baggweero si ku kyalo si gw'otambula onoonya abaagala exactly naye bw'obuuza nti tukola community policing programs yes kati nga mu report yaffe ya report yaffe on performance ya strategic plan enkadde era kino kankyogere bulungi tulina strategic plan yaffe eyali ey'omwaka 2020 to 2024-2025 mu report eyo eraga nti twatambula community policing programs zaffe zatuuka ku byalo 85% ebyeggwanga kubanga ffe poliisi yekitongole kyojja okusanga nti buli ku district kuliko community liaison officer in other words
akwasaganya ensonga za police n'omuntu wa bulijjo. Yes. So surely toyinza tuwa maximbi bw'obanga oyagala tugeraageranya n'ekitongole ekirala kyonna. Mu police e DPC naye akola ng'omuntu akwasaganya ensonga z'abantu ba bulijjo ne police. Regional Police Commander exactly ayina okutuuka eri abantu. So abantu ekyenjagala okusawuliza tubatuukako. The question is biki ebiva mu ki mu nkwatagana eyo ekyo nakyo kirala tuyinza okyogerako. Poliisi eno mukola arrest di poliisi lwerina okukwata omuntu kubanga tulaba nti bamala omukwata nga tebanoonyereza oba kiyize bwenzijja n'endoopa neŋŋamba gundi ya Spencer ankubye oluyi ne bajja ne bayoola Spencer ogenda okutuuka eyo ng'ate okugamba olutambi ate lulala nnyo niwesanga oli aswaziddwa atwaliddwa mu kaguli nti omusango yaguza naye ng'ate teyaguziza. Poliisi ddi lweyina okukwata omuntu era erina mukwata etya? Poliisi kitongole kya njawulo bwe bajja mu bintu by'okukwasisa etteeka kubanga batuwa powers. Manyi ekintu enkayana ze tuhandlinga mu society ziri very delicate. Kyova olaba all over the world ensi yonna poliisi bagiwa amaanyi ag'enjawulo. Why? Because kati olaba for example yes okozeseza example y'omuntu omukubi w'oluyi. Oluyi oyinza okululaba ng'ekintu ekya bulijjo naye also oyinza okukeera enkya bagamba nti omuntu we bakubye oluyi yakutte eppanga n'akola ki n'atema. Kyova olaba etteeka ligenda neriwa omupoliisi kye tuyita discretionary powers. Then ffe mu training yaffe tulina ekigambo kye tukozesa oba phrase nti command appreciation. Command appreciation kitegeeza nti atunuulira embeera agamba mu ngeri gye ndaba ekintu wano the right decision ono omusajja kaŋŋende naye osanga enkya bwe namukomyawo obusungu bw'abantu bwonna bujja kuba bukoze eki oli muyinza okulowooza nti ekizibu kye jasi yabbye bubbi mbuzi ya mitwalo 10 n'emeka n'etaano but don't you have incidents abantu ababba embuzi bwe babakuba amayinja ne babatta? Nojjo twakoze story oli yabbye enkoko yamusanze kiro mu ttumbiro nga alina enkoko yagijje yagitwala n'amutematema n'amukumako n'omuliro. Zizibu okubizinja bajjagala okuwa information. Exactly. Actually you are very correct. Kati egy'emisango tuyina mingi naye era still mu training yaffe twogera n'abaana ne tubasaba ebintu bino wammanga. One, bw'oba ogenda kukwata omuntu omutwale ku poliisi making sure nti really ensonga erimu ki eggumba. Ekyokubiri gezaako okunoonyereza ofune kye tuyita a prima facie case. In other words at least otegeere ekifaa ki naye ekizibu naffe tufuna okusoomozebwa. Omupoliisi wa Uganda eyali badde ahandolinga abantu 5 ku kyalo ahandolinga abantu 9. Omupoliisi eyali badde investigating owa CID cases 16 ojja kusanga nga investigating wakati wa cases 43 n'ensanvu na bw'ona agamba asooka amalirize gino asooka kunoonyerezaako ddala oba wakubye asooka anoonyereze ku files 7 nga naawe bwakuteeka mu line ne tumala tukikola for 1 week abantu bayinza otuyeekera ne tumala tukeera ku makya ne tubagamba omanyi nti kati nina files aba CID basooke banoonyereze files ze balina mu ki mu archives then balyoke ate kisoboka. So ne tuddayo wali kyenkugambye nti kyakola is alaba kigwanidde tekigwanidde. Ekyokubiri fine bw'oba osazeewo okukwata omuntu omukwasa otya kati awo watera okujja nawo obuzibu
nti omubbi w'enkoko bamukwata kimu ne yabbi akawumbi ne bamukwata kyekimu n'alwanye ne mukyala we bamukwata kyekimu n'ayombye ne mukazi we kugamba enkola eyo. Kati awo tuyinamu enjawulo. Ekisooka waliwo of course abakozesa amaanyi agasukiridde era usually tutera okwogera nabo era bw'olaba mu refresher courses zaffe ekintu ekikwatagana ne mode of arrest, treatment of suspects, customer care tekiva kuki tekiva ku menu ey'amasomo getera okukola naye era still waliwo oli ojja kusanga alina obusungu bwe mu poliisi waya teziriiko leero ogenda okuwulira ng'omuntu wa bulijjo akoze eki amuyisiza bubi. Ekyokubiri izi waliwo also nammwe mubawanayinki nga tebakutadde mu giya namba emu toyinza kukola ki toyinza kuseguka because omupoliisi aze n'akugamba nti bakuwaabidde jangu tugende ku station tugende ewa OC tujja kujjako statement n'ebirala waliyo bw'osanga ng'ayisa ekyalo kyonna bagezeeko okukola ki okuteekawo embeera. Waliwo omulala ye nga alekula n'ekikonde ye talinda nakulinda bantu kujja kumutaasa kikonde wange ezo cases nazo tuziina ate ekizibu kirala kye tuyina izimwe obutambi mu butambi obwamwe usually butandikira wano nga oli tumugombyemu ki Jake ne mwerabira akatambi we kaali badde katandikira ng'omuntu omupoliisi olusi na mukyala bamuli bubi bamutuga so cases ezo zibalansinga bwe zityo. Issue endala of course kati ng'abakyala bw'oba you are arresting omukyala oba omuntu aliko obulemu usually betugambira tukozesa ki obwongo mulabe nti mukyala kola ki mukwatise ki mukyala mukwate ng'omukyala bwe balina omukwata oteekawo mu arrest squad mubeeramu omukyala omulala oluusi tulabanga abasajja naye anti kati incidents zaawukana era abantu tebafunamu etteeka just liri persuasive naye teritukakatako kati omukyala tayinza kuba nga alina panga wali atema abantu ng'Okero bwe yakola egaba then ogamba kansoke nzituke ndeeta omukyala nja kukomawo tumukwate bulungi no manyi kyovala nkugambye nti waliwo ffe ekintu kye tuyita situation appreciation ate n'ekirala kyova olaba amateeka gatuwa powers mwege batabawa ne bwaba minisita exactly kubanga fe abali ku ki singa omusirikale ankwata bubi nampisa binaatyobola eddembe lyange nze muloopawa era gye muloopa nsubirayo yes era ojja kusanga nga si yegwa basoose okureportingayo right now bw'ova wano n'ogenda e Bukoto ku kitongole kya PSU Professional Standards Unit ojja kusanga abantu abasimbye line nga bali ku reporting emisango ku side emu ku side endala ojja kusanga abapoliisi nabo abasimbye line bali kuwandika zi statement maybe butavaayo okutandika kweyoleka nnyo naye kyenjagala era kyova bakozesa omukisanga guno kati gwemanya nti bwogenda e Bukoto ojja kusangayo abapoliisi abatudde ku reception wali abalinda statements zaabwe bazikole ki omusirikale afande lusoka nkutte bubi ampisizza bubi muleese namanya nti kati wuuna avunaaniddwa anti usually mu kuvunaana one goyina okureportinga so ekitegeeza obeera part and parcel of the file so toyinza kutamanya matugambe essaawa ziri 48 omusibezi alina okubeera ng'amaze mu kkomera okuweebwa bondi oba okumwongerayo kubanga fayiro yesanctioningibwa mu kooti singa ziggwako nga okunoonyereza tekunnaba kuggwa kubeera ng'obujulizi buvayo bumutwala mu kooti kyekiddako kisinziira muntu kikaki usually tutera okulekula abantu bangi nnyo ku police bond era bw'ogenda ku police n'okebera rekodi yaffe ya police bonds usually ojja kusanga nga tubalekula naye maybe naawe oyinza okunyambako tukozese ng'omusango gwa Okero ogwa Gaba singa essaawa za 24 ziggwako twali tusobola omulekula okay siffe gwali osobola omulekula
So, just we transferring weteke mu bigere byaffe. Waliwo emisango, waliwo omuntu nga twamugye mu mikono gy'abantu ku kyalo mob justice nga yenna n'amaaso gazimbye yenna aweddeyo ekira bamubyekubye ne tusooka ne tumutwala ne mu ddwaliro kubanga ffe tutwala n'abantu mu ddwaliro wadde yesu tumutuuka eri ne tumuteekako empingo naye ng'aliwa mu ddwaliro bwe tumala ne tumukomyawo okunoonyeza ne kugenda mu maaso waliwo abamu be tuteera n'okugamba oba tukuwa ebondi n'agitya poliisi waliwo obwewa abantu bondi ne bagitya nga tasobola nakudda ku kyalo so 48-hour rule nakyo kiri circumstantial twaliyagadde nnyo essaawa obutatuuka na 12 naye embeera tekola ki olusi tetukkiriza ate n'ekirala nga twakikoze era still you can see riots in people fe tulina abantu betusobola okukolako sampo ne tubalekula nolaba oba Kampala eno teyeyako omuliro abantu bagamba mu omusinga okupromotinga mob justice lwaki nti tebabeesiga omusibe bamukwata oba alina kyakoze ne bamuleeta ku poliisi baba tebannatuuka na waka nga yabasooseeyo dda era balaga temulina kyakunkola kale anankwata kate ne bafuna threat kati ekyo mukikola mutya lwaki abantu tebabeesiga balimba just mob justice soma psychology mob behavior sinti ebeviridde ku bantu buteesiga ki tumwekolereko balimba just eba group action abantu usually mu psychology buli webekuŋŋaanya batera okudevelopinga empisa eziri mu luzungu kyetwaliyise irrational oba mu psychology kyetuyita irrational behavior nti just kerere bukerere omu just agabugambe tumutandikeko nga batandise dda fenga kati fe abalina experience mu law enforcement ojja kusanga nti abantu omuntu akubye ayegase mu mob justice tareportingako na musango nogu ku poliisi omuntu yeyegase mu mob justice okiraba n'omubbi oyo tebamumanyi kyafa kuwira bulizi akubibwe okubibwa nekola ki exactly enkya bagenda okuwulira nti omuntu we mwakubye yabadde muganda w'omubbi bamwefaananyiriza because those cases nazo tuziyina ku poliisi oba ne bakuba omuntu especially abantu abatera okufuna obuzibu ne mob justice abatamiivu omutamiivu bwana gisooka ajja kuba arrogant olusi ebigambo tabijjaayo bulungi tasobola kwennyonnyola naye ate ekizibu nabo tebamukkiriza kukola ki then waliyo n'abantu abalala abayina nerve problems nti bw'aba abutukiddwa challenging eyo tayinza kwennyonnyolako ate usually mob ekubuuza bigambo bisatu ekyokusatu bw'olema ate bw'esooka nekubuuza erinnya lyo omulala bakubuuza kirala exactly lusooka oyogedde kabwe kakati afande tulaba emisango egikandayira mu kkooti olw'okunoonyereza naye ng'ate kigambibwa nti poliisi yeyina obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku misango egyo emisango gino ekyo okukandayira ne girwayo nti bakyanoonyereza ne bagenda ne bagundi omuwabi wa gavumenti agamba batuweeyo wiiki tukyanoonyereza obunafu buliriddawa emisango nga mingi egikandaliridde emisango kandalira mu mikono gy'abakwasisi b'amateeka zitambulira ku nsonga bwe ziti ekisooka tutandikira ku police investigations ojja kusanga nti waliwo omusango gwe tuhandolinga nga samples tulina ozisindika Kampala nga zeetagamu forensic input you get it bw'osindika samples e Kampala laboratory yaffe ey'omu forensic science wano enaggulu ojja kusanga nga emisango ejamu eyinanga 2 naye nga ebyuma capacity bisobola okuoffloadinga let's say cases oba samples 18 ndikuwa just that is one. So in other words ate nga
you need a forensic report okugenda wa okutwala omusango wa ewa state guve wa state gugende mu court. So I would let it ne wajja cases endala nga waliwo ba suspect abalina okukwatibwa ng'ono we tuyina atuyambako obuyambi kutuuka ku kinyusi nga mu bukugu bwaffe tumanyi nti oli oba setu nti Juma bwe Juma bwe tuba tetumukutte tuba tetulina kye tukola ki. You get it? Newabeerawo delay eyo then newabeerawo now capacity ya CID. Nkugambye nti omunoonyerezi wa CID yali badde handlinga files 16 naye depending on where wali waliwo wosanga ayina 43 files waliwo wosanga ayina 7 waliwo wosanga ayina ne14 kati depending on crime prone area kati owa CID handling emisango gye katwe surely omuntu yenna ali mu Kampala Katwe sagala gikunyumiza. You get it? Ze naliko Katwe just by then nali mperekedde omugenyi ndandaze mu katonne naye by then tuyina escort car ne tutuuka omugenyi afulumye ayingidde gyalaga. Guess what? Abantu ne baleeta omuntu omuntu yajja na reporting afande omuntu oli ayambadde essaati yange. Now those are areas wosanga nga omubbi abba n'ekintu n'akiteeka nako nga ddala akyambadde ali wali. Those kind of societies olowooza OCCID handling emisango emeka olunaku ate nga naye ayina omuwuliriza ayina okuwuliriza oyo eyo fayiro ayina ogihandolinga. You get it? Erimu ababbi ab'engeri zonna. CID owa ku new taxi park oba oli taxi park oba omusaasira so bw'olaba nga tahandolinze musango gwo mu budde gwe bwali yagadde sometimes wetaga ne wetegereza kujjako bwe tutegeera nti ekizibu kiri nti azeemu omukono omuwanvu kubanga nabyo omanyi omuntu wa bulijjo tulina omubulira anti kati wayinza okubaawo oli nga fayiro agituulidde so awo wetugiramu kyova olaba ffe poliisi tugamba kozesa emitendera gy'obukulembeze levels of management kubanga ffe poliisi tulina kye tuyita command and control. CID mu taxi park empya bw'oba olaba amaze weeks 3 n'omusango gwo naye nga te evidence nyangu yambuka ogende ewa DPC ku Kampala. Ono si ayina okundifaalingayo no kubanyiza okutuukayo ate ne baŋŋamba ddayo kati kwe kusomesa kuno kwendi okukola nti police command and control eri bulungi bweti bw'ozuuka ku makya n'ogenda ku kitebe kya district oba division ng'ogenze ku kwemulugumya ku ngeri gye bakuyisizaamu wansi eri bajja ku receiving kubanga yajja emisango gye administrative gondi zibatera okuhandolinga bw'olemwawo because yes katusuubire nti kale aba division oba district n'abeeno wansi ku police post balina engeri gye balinamu syndicate linnya wa RPC. You get it? Mbadde RPC mu regions nga 3 but have been receiving cases referrals ng'abantu bajja waliwo okubula kwa fayiro ensonga eyo ne batuuka okugira nti ensonga egundi fayiro ebeere sanctioned biki bagenda okutuuka eri agamba fayiro yabula kino kiva ku ki era fayiro etane mugamba nti fayiro ebuze ye bw'eba ebuze tebasobola kuddamu kunkolera fayiro ndala fayiro maybe ngebadde just misplaced kubanga ne kiba confirmed nti ebuze awo waliwo we tuba tulina okuyisaamu omuyisaamu ka disciplinary kubanga oba obuziza government asset
that is property of the state naye just kyemanyi ekirungi ekino nkyogerera ku experience kyetutera okuba nakyo is just misplacement oba kati nga for example nosanga fayiro eriwa state naye nga obadde oginoonyezaawa naye era tubeera n'ebitabo ebiraga wa fayiro weekola ki weeyina okuba tu nosanga nga fayiro yadda nga balina okugenda mu archives baginoonye kubanga tetuyina computerized system nti onyiga epeesa fayiro neekola ki record neekola ki so nosanga nga bagambye tuweemu just akade tukole ki naye okugamba nti fayiro ekoze eki nti yabuze heads roll era no wonder tuyina cases zetu prosecutinze mu ngeri eyo ku poliisi eyo yennyini wenzira nendoopa nti fayiro yange yabuzeoloopa naye nga bwe tugambye ogoberera gali amatendera nti bw'olaba wano nga bakyakubuzaabuza ng'oyambuka then oyo nga bamukolako singa fayiro eno eba ebuze ng'ebyaddala ebulidde eddala basobola okuddamu ne bankolera fayiro endala omusango gwange ne gutambula kisoboka because wadde kirimu just okusomozebwa naye era kikolebwa because fayiro ekyetaagisa waana obujulizi afande poliisi esiigiddwa ekifaananyi ekyobulimba mu mawulire nebaga nti kati leero katulinde tulabe afande kyagenda okwogera nga byayogera byawukana ku biri ku ground mutuula mu ofiisi n'olinda abali ku ground eno baleete information temuddayoko ku ground eno kunoonyereza kisooka ffe ng'aboogezi ba poliisi tetuyinza kwogera kintu kyanjawulo kuki ku poliisi unless ng'oli yasaze naye kati nganze kuva nzijja mu ofiisi ya PRO teri mu poliisi yali ankonvinsi nze naŋŋamba nti ekituufu kyekino naye abantu bagambe kyeki kuba sikikola no ekintu kyokka kyenkola oluusi abantu mbabuulira bebataagala kuwulira awo ne babigatta era nekigambo alimba okay ate nkulimbye ntya oluusi nenkugamba nti bagenda kukwata of course kijja kukuluma bwe nkugamba nti ogenda kukwatibwa why because ye briefing gye nnina ahakati awo mba nnimbye eki ekyokubiri nkimanyi abapoliticians batera okujja mu kagundi ako mu kabokisi ako ne tukeera ku makya ne tugamba bapoliticians oba abantu bwe bati abeekalakasi bwe bati oba abantu bwe bati oda ya poliisi eri nti eno temujja kugendayo okulimba kwali badde bweba nga mujja kugendayo naye nze nga nnimba nti temujja kugendayo ne usually nze mba opposition yaki y'ekitongole nti kino tukisazizaamu so issue yamwe yali badde ya ekyoyogera kitusanyusiza oba tekitusanyusiza naye ng'okulimba why would I lie siza kugamba nti wabaddewo akabenje ka basi mwafiiriddemu abantu 4 ate nga abantu babadde 18 sinza kugamba nti twakutte abantu 3 naye ng'ekituufu tulina 18 so okulimba kwabwe sekutegeera naye ekintu just kyenjagala okutegeeza abantu ne bwe tuba nga tuyina information gye tuwadde nga tetuukiridde kati nga for example oyinza okuba statistics naye nga boddayo bulungi kati nga for example lumu omwana yawa statistics za bus abantu abaali bafiiridde mu bus n'awa nnyingiko because abantu abaali basomba bo buli muntu eyali aliko omusaayi nga alambadde baabala as dead I think baabala 63 tugenda okukola checks nga tebawera era ne tujja ne tukola ki ne tuwa correction ine kulimba kati nze ku myaka gyange mbajagala kulimba nfunemu ki afande ekintu kidogo mu poliisi kikyaka nnyo kigenda kiwawaala nti poliisi abo bali banguzi poliisi bali banguzi lwaki abasiiga ekifaananyi kino era mukoze mutya okulaba nga mugogola poliisi okuvanko ettoomi lino kintu kidogo kirungi nina experience yange mu kwasisa amateeka almost ndi kumpi kutuuka mu myaka 2 ekintu kino tuzze nga tukikubako ebirowoozo n'abantu ab'enjawulo naye mulina okukkiriza ekintu kimu
kintu kidogo nga togiwadde teri ayinza gikaka. You get it? Kantandikire ku ange eyo kintu kidogo etandikira wa ngenda kutandika kati olanga traffic ovuga motoka toyina permit niyo eri okuba enduulu kitu kidogo toyina permit teri muntu atuula mabega wa steering atamanyi nti emmotoka bagivuga balina permit. That is one. Toyina mipiira oyisiza mu koona. You get the point? What am I saying? Osooka n'omenya etteeka then n'oyombera mu ngeri gye bakuhandolingamu wano nga mwekunya. Omubbi okuva mu poliisi n'omumenyi w'amateeka okuva mu bantu. When they come into contact obuzibu bwonna babuleeta kufa abaliwa abali ma office. Ekisooka oyo omwana ali ku checkpoint oba ali ku gondi ali ku ground teriyo bwe bukya nze nga DPC ne muwa brief kwanga babeera bangi nti buli omu agenda yeeyiye oba atuyiyize. Okiraba eri gyali siyinza kuba na bukakafu siina bukugu obwo butegeera nti waali kati ali mu kwata nguzi. Omuntu yekka ayinza okumanyisa yeggwe omuvuzi. So out of convenience corruption ya Uganda esurvivingira ku bantu aba era kyovula batera nnyo okukola corruption index ku bitongole naye I wish abakola ebipimo ku corruption senga bakola ne ku bantu kubanga waliwo amawanga agamu ng'omuntu yewunya n'okwewunya n'omala omusaba ssente tibaleme kugamba nti osoke ikagwe bakolako kunonyeza naye wano mu Uganda bantu bameka abafunya kino ekikonde kino ne bamanya n'okumanya nti bwa receiving ssente mu taxi abantu bajja kuba bamulaba ne bamuyi then bano driver n'avaamu era senga tuyina engeri nono driver gye tumukwatamu ne tumuyisa bubi nnyo because be bantu omanyi bwe eriso bwoliteeka ku mupoliisi yekka n'oleko naakola ki ono ayiwamu aseesa toyinza kwogera ku muliro notayogera ku aseesa. Ekyo kimu. Ekyokubiri kati nga bino cases zetera okuba obawulira kati olanga for example bebyowulira nti kutta fayiro wali olabyeyo bano bebawa bano bagundi bano abamenyi b'amateeka then olinaye nayiya engeri fayiro gyakolaki kwanga yes ayina obukugu n'avoidinga ekizibiti kino n'avoidinga kiri kati awo we tugira ne tugamba naye ate tuteekawo community engagement zaffe mwe temulabangayo community engagements abantu bwe bajja ne basonga olunwe mu basirikale bano era ne taking an action naye ate guess what bwokeera ku macha nga bwe kugambye ekirungi tuwangalidde mu poliisi era ne tufuna ne chance bino ebintu ne tubiraba. You get it? Kuwangala kulabisa ebingi exactly. Oba DPC noyita olukuŋŋaana lw'abantu niwejja just a few abakyala boku miziga awo abasitudde obwana especially kalanga no mu Kampala temuli mu Ntinda wano bantu bameka kisaasi bantu bameka kisaasi wano bosobola okuteekawo e community engagement ku Sunday ne bajja ekintu kyokka kye bamanyi kudda kuki ku Twitter ne bavuma poliisi temutuyambye tunakuyamba tutya nga gwe oli mu sitting room ebigere ozinzeeko oli ku mapeesa onyiga. You get it? Twabawa enamba zaffe recently there are mechanisms and interventions ezokulaba nti abantu bakola ki batuukirira poliisi ne tugamba enamba 1,200 zizino tuzitadde kuki
ku mitimbagano gyaffe musobole okuzifuna ofunira obuzibu era ba brother baffe ne ba sisters abo abatera okubeera kuki bye balaba birala nnyo tebayinza genda era kati ne kati bakyasindika bu message ewange banyingiridde nenkubira mukwano gwange omupoliisi esimu n'atakwata ate wadde okubira otya mukwano gwo naye osula meters 8 okuva ku poliisi yes kati nga wano oli wano waliwo poliisi ku Kensington naye abantu ababeetolodde wano n'omala obagwako kati ekiyifuyifu buli omu n'okebera essimu ye oba waliwo ayina enamba ya Kensington oyinza okufuna abantu nga basatu naye agezeeko okufuna obuzibu olabe he turns the world upside down kati ekizibu ekyo nga bwe nkugambye nti ffe of course ekirungi n'emisomo gya poliisi nkoze ezo issues teziri wano wokka omuntu w'ennaku zino somehow bwe buzibu contemporary problems or challenges police zeine ennaku zino client waayo muzibu nnyo client we chenda mu 1990 zi 2000 mulala nnyo nono ono mukubi wa nduulu ayagala obenga okimanyi okiraba ne bwaba takubuulidde lawuna buli nsobola okulawuna ebifo bimeka bwe nkwata Kensington police nenjiteekako abasirikale 17 you get it anti otugambye oli muyivu oli mumanyi genda olabe budget ya police you get it zefuna mu mwaka obale kati ku Kensington esobola kuteekawo basirikale bameka abasobola okulawuna area za mwezi no zonna arcades zijja kati nga for example all these arcades zonna zino zolaba bwova ku bitaala bya Kisaasi okira zonna zize mu between only 2020 ne 2025 so in other words zongedde abantu kamasi yeyongedde estates ezeyongedde flats ze bazimba buli flat bwogiraba eyimuka bweti abo bantu mulwaki temwongera ku bungi bw'abasirikale twongera naye of course ekituufu kyo budget eba ntono kubanga abantu bakula nnyo okusinga ki growth rate yaffe in terms of numbers surely yo ntono compare nga bwe nkugambye ratio ya poliisi mu nsi yonna eyina kubeera mu poliisi omu ku bantu ba bulijjo 5 mu Uganda eri mu poliisi omu ku bantu nga 720 ate nayo teba static wamwe ejja kuba 7 naye kati nga omwana apolisinga owino oyinza n'okusanga oyo ye nga eri mu 1200 you get the point kubanga banja baba population density mu bitundu bya Uganda teyenkana population density ye Kasese si yemu n'entoroko afande ensonga ya reporter ku misango egy'enjawulo nga tezifuluma nyingi nga tezifuluma zikoma kugira kyagize bwe kitu kyanoonyereza okunoonyereza ne kunoonyereza omwaka ne guyitawo myaka 5 myaka 10 nga lipooti terabiddwako kino tekyongera obbaku byamu ebituli ekisooka njagala kutereezaamu bino abantu bye bagamba report sinti tuyina kitukakatako okujja okuwa abantu report nti tuzze tuli wano eno ye report no maybe kyogamba update just emisango gye tukozeeko yes abantu gye bagamba gino nga banaye temukutula updates twaziwa naye update bwe tukuwa ne tugamba nti kale wano tetwakola ki tetwayitawo because emisango tegifaanana si wano wokka ne bwogenda mawanga amalala waliwo emisango egimaze emyaka 20-30 you get it si kyanjawulo okusanga nti waliwo omusango nakati gwe mutana bakola breakthrough ekintu kyokka kyasi kyetugezaako kola kulaba nti tulwana nnyo okulaba nti tukola ki to making a breakthrough naye bwe tuba tulemeddwa fine
si nti ate tuba tuzizza omusango munene nnyo. Ekintu ekirala kye njagala okutegeeza abantu is that emisango tegifaanana bujulizi. Waliwo giri gy'osanga nga eyaguza yali mwegendereza nnyo okulaba nti taleka ki bujulizi bumala emabega. So nosanga naffe tulwana okugezaako. Kyova olaba tukugamba nti mu misango 1,000 twasobolako bwegiti. Ate ekirala yes mwekubanga mu isolatinga yeje egyenjawulo n'emirala gyegiri. Yes waliwo egyenkizo nera still kati bwekuba kufa buli muntu aba yafa bwebanga zimada. Nze z'omuntu abelivingira mu equality. Buli musango gwa nkizo. Juzi nafunako obutakanya n'abantu ku mitimbagano. Tugenda ne tupostinga emisango gy'okubba emwanyi z'abantu, embuzi z'abantu. Nosanga omuntu kagamba obwo obusangosango mubwagaza ki? Chief jo gwasizza omuntu mulamba n'ekirala eyo enkoko gy'olaba eyo. Yes gwoyinza okuba oli eri ovuga amamotoka g'ebbeeyi n'ebirala oli mu gundi naye ffe ku ground oyo omuntu enkoko oyinza okusanga bwe bulamu bwe agirinamu essuubi lingi nga bw'otwala enkoko 5 oba omukutudde. So gwe waliwo omuntu we basobola okubba biliyoni n'asigala nga tebuyingidde. Naye waliwo omuntu wobba embizi 4. You get it? Noba nga gw'omukomeza. So nga ye life ye weetandikira weekola ki? Kyova olaba tuzikola ki? Tupromotinga nate one of the things kyembadde nkola ennyo nti ntera nnyo okupostinga emisango egyo mmwe abantu ba bulijjo gye mulooza nti mitono so that encouraginga abantu beeyambise tools ezo. Kati for example tukozesa embwa abantu ne bamanya nti bwe weeyambisa embwa osobola okukola ki? Era noono w'enkoko baleese poliisi ne batwala ku kiyumba ky'embwa bagamba nti enkoko zino naye n'ekirala n'okussa omuntu wa bulijjo kumusaamu ekitiibwa nti we mind about your cases. Bali baleke batwita baleka bawandiike ebyabwe naye ffe nze nkoledde mu rural areas omuntu oyo wa wansi mumanyi. Mumanyi bwe mba mu postinga mba manyi kyenkola. Afande wakati mu kukola emirimu gyammwe tusuubira nti poliisi yejja mu kunoonyereza okukwasisa amateeka n'ebiragiro keeping law and order. Naye ennaku zino waliwo omuzooguze mwetabiseemu amagye ate nga amagye tugasuubira kubeera nga gayina ebintu birala nnyo bye gakola. Naye katula mu kunoonyereza mugenda okugira nga bakibomboola mwebali mu kugumbulula abantu tugenda okulaba era bakibomboola mwebali. Embooko bwetuuka okuvuga nabo basabula. Kino kivudde ku ki? Temuyina bukugu bumala kubeera nga mwekolera ebintu byammwe okuse okulyeta ne muyingizaamu amagye. Tuyina obukugu obumala naye ekintu abantu kye balina okumanya is that security agencies zikolera wamu. You get it? For example bwe tuba kukuuma byalo ojja kusanga nti poliisi weba ina abasirikale 17 ojja kusanga n'aba LDU oba abali under the LDU unit nenga under UPDF kweyongeddeko abalala 8. Numbers ezo tuzeetaaga. Already nakugambye dda nti ku basirikale 5 per person omusirikale omu ku bantu 5 already tuyina deficit ya almost nga 2. You get the point? Kyokubiri is mu luzungu tukiyita augmenting. Bongerako ettafaali. You get the point? Nti ojja kusanga nti bwe tuba tunoonyereza CMI nayo tugyetaagisa kubanga naye erina obukugu obw'enjawulo. So bw'osanga CMI ng'ekwatagana bulungi ne crime intelligence sira buzibu bwakyo. Ate ekirala bakita kuwuddisa
abantu abatera twagenda okulaba nga abantu abatera okomplaininga mu kintu ekyo nga ne bwe yali badde poliisi yokera paka bali badde bagikola ki ne bwe yali badde poliisi yoka ku ground era bali badde tebagisanyukira especially be bantu abo abazza emisango egyekuusa ku obumenyi bw'amateeka obuyina political direction you get the point ojja nosanga omuntu ng'abuuza kulwaki muleesa amagye naye naffe nga tubuuza gwe kulwaki omenya etteeka gwe what you do tomenya tteeka amagye tegalina ne poliisi vana ku magye ne poliisi yokka tejja kukola ki tejja kujja. The issue is not that tuleesa amagye ne tugagatta mu poliisi issue eri nti oli kumenya tteeka liwali badde tomenya in the first place. Afande okuba omuntu si kirungi ne twalaba wano mu biseera ebyakalulu ng'abantu bakubwa ebitongole ebikuuma ddembe bannabyabufuzi olikyogiriza yina kalikadugana yina kyakoze toyita nogira bweti emboko nevuga twalabako wa NUP president wa NUP oba yali mu mambuka saizo mambuka ne bakuba emiggo naye ne bamutwaliramu naye nga poliisi weeri etunula butunuzi bweti poliisi teyina guyonga ekwasisa amateeka teyina buyinza bukwata b'amagye bano nga bakola ebikolobero ng'ebyo kuba kati ekyo kyebaba baliko kiba kikolobero ekyokkuba abantu kati ebintu ebyo byali mu elections yes olusi tutuula ne tubitunula mu ffenna nga agencies naye era still nkyadda ku kiri kati nga incidents za politics ozijjukira ekizibu kyatandikira ku abantu abajja ne kwegamba tukiyite philosophy oba omusingi gw'okulemesa oba ogw'okuteekawo embeera usually bw'oteekawo embeera etali nnungi those consequences wezitera okugira nosanga kubanga fe tujja kusindika abasirikale bonna nga bw'obalaba abasirikale abapoliisi baani bonna kwegamba deployment force yonna tugigambye omuntu ono bw'anaaba ava mu kitundu kino ngadde eno strictly alina kuyitawa wano ate gwogenze okozeeyo bumiitingi bulala ogambye abantu nga tetubatankudde tuba tetufuna ki tetufunamu so nosanga omwana w'oku ground engeri gyakuinterpretinzemu yeyawukanamu omulala one of the biggest challenges engeri y'okuinterpretingamu necessary action gwabeera ku ground yennyini gy'ogenda okuteekinga waliwo ajja okukuba ng'akudispasinga waliwo ajja okwogera naawe waliwo ajja okukola stand off waliwo just akuteeka mu kkubo n'agamba wano togenda kuyitawo tubeere wano paka bwe tunakola ki ng'ekyali egundi Fort Portal nga tonaba kutuuka Fort Portal bakamandas bo basalawo bagamba kale tusaleko tubeere wano waliwo omulala ajja ogamba nedda twatudde naawe mu meeting ne tukiriziganya nti ojja kuyitawa wali naye gwe buli bw'otuuka mu makamera ng'abantu bakulaba otera okukola ki oge kankusabula ompulire so weewaawo saaliwagidde directly nti omuntu alina okukubibwa naye what I am saying nze naaliyagadde embeera tebaawo right from the start you get the point kubanga nze nina philosophy yange eyo eya kulaki okkiriza ekintu okutuukawa prevention is better than cure kwaki oyagala tutandike ku discussinga outcomes and not the precursors entandika y'ekintu omusirikale ono omunnamagye ali mu uniform y'ekinnamagye kigambibwa nti mubatya nnyo balinga katonda bwe batuuka mu kitundu mwenna muzinga emikono abagamba simanyi baba balina obujulizi kubanga najasinga bwe nkugambye ffe tutuula mu meetings netukola joint programs netuplaninga wamu oba waliwo olusi bwe tuplaninga then olusi ne tubayita okujja okutwongerako ki ebyo byonna bigambo by'abantu ababa baagala okutulabisa oba okutuwa erinnya eribi afande nga tugenda mu kuwummulamu poliisi tugisuubira okubeera nampawengwa ng'eri nnyuto naye yalabiddwako mu biseera ebyako nadda mu biseera ebyo ebyokulonda yalabiddwako nga eyina ekibiina ekimu
nga wekola n'amaanyi mangi nnyo nga n'okuwagira ekola ki n'okuwagira ewagira kino mu mateeka gammwe agabafuga code of conduct kikkirizibwa nti omupoliisi ali mu uniform naye ayina eddembe lyokubeera n'ekibiina kyawagira butere bwe bagamba okuwagira balina bujulizi ki kubanga kyemanyi is ebibiina byonna bino bye byali wamanga one teri kibiina kyetutamiitinga you get the point in other words wabangawo conversations NRM twamiitinganga nayo FDC PFF NUP sinza nakubuulira na meetings mekaze twayina ne abakulembeze ba NUP ngezimu nzituulamu bano ku police headquarters then ekyokubiri okuwagira okusembayo badde ndowooza kuli mu kkuba akalulu mwe akalulu akali bakidaki secret ballot gwotegeera otya engeri gye nakuba akalulu kange kubanga ultimately engeri gye nkubamu akalulu ye determininga naye engeri gye twafunamu okusoomozebwa kuno okwa public order okutwakunyonyola ne tugamba obuzibu bwali buva ku abantu abamu bali bakwatagana naffe Munyagwa nga yali akwatagana naffe naye waliwo bali nosanga nga ye n'abantu ababriefinga nagamba twabiwulirako nti tunamalako wano omutali tiyagasi kuba mwatandika bulungi era bagamba nti tetulina buzibu twasanze so ne bateekawo embeera ereeta ki tiyagasi ate tiyagasi akkirizibwa mu mateeka kweka tumbakube mu mawulire TV alipota Kasa Meme mwokyali nkyali ne SCP Fande Kituma Lusoke ng'atunyonnyola mu nsonga ez'enjawulo kubanga ebibuuzo bibadde bingi nnyo mu Uganda bimbadde nga mwebuuza nga mugamba poliisi lwaki era poliisi era lwaki poliisi buli ekiwunyiriza balira poliisi era poliisi so waali okubeera nga annyonnyola kakati no maaso awo mu kitu kyaffe ekyokubiri ojja kuba osobola okukuba essimu wabule oba obuuze ekibuuzo kyonna ky'oyagala akadde bwe kanaaba katusobozesezza Afande ajja kubeera nga asobola okuddamu ekibuuzo kyo ekimu ku bigenda mu maaso abantu bayize omuze ogw'okujaguza ng'omuntu afudde so nga wano mu Buganda omuntu okufa kitwalibwa nga kugamba kintu kunyolwa buli wamu era omufu tayogerwako kibi naye abantu ennaku zino bakuba n'embuutu nga bajaguza ng'omuntu afudde Afande agenda kutunnyonnyola singa omuntu ajaguza n'akwatibwa nga ajaguza ng'oli afudde nagwo omusango tovaawo nkomawo